nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe ati tewerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications buli tweta videos empya. Omukyalo ono Zari Hassan Ne boss lady nanyini sente omugaga socialite avuddeyo n'ayongerako ku bulungi bwe, ayongedde okuba nga yeetonatona anyirire kwegamba ayongera okulumya abatamwagala. Zari Hassan ono yagenze maaso n'okuba nti akola surgery afunika dimple ku ttama era yafunika dimple akati mwana omukyalo ntumanyi bulungi nti muntu ayagala ennyo surgeries era yakakola surgeries nyingi ezenjawulo ku mubiri gwe olw'ensonga nti ayagala nnyo okwetonatona alabike bulungi kwegamba omyaka gye emikulu omulaba oyinza ogamba muwala wa myaka 23 naye nga mukyala mukulu ate ayina n'abaana 5. kati Zari Hassan ono yakoze plastic surgery eye ku ttama ne bamuteekako ka dimple era yavuddeyo n'agamba nti omuntu yena ayagala okukola plastic surgery eno ya sente $600 era n'agamba nti omusawo yagimukozeeko ali South Africa era n'agamba nti yenna ayagala okola plastic surgery ne ya dimple kugifuna nga mwetegefu kuba nti asasula ezo sente asobola okusindika omusawo oyo wano mu Uganda najja webanga abantu nga balinga 3 nga 30 people abagala okuba nti bafuna ka plastic surgery ako aka dimple. Mawulire amalala tulina olunaku lwaleero Nampeera mukyalo ntumanyi bulungi nti ennaku zino atrendinga ku social media olw'aka video akavaayo ng'alina ebintu bye yeekola ali mu kwepica mu kiyigo awamu mu kifo ekimu ekisanyukirwamu. kati omukyalo ono avuddeyo n'ayongera okuba nti agamba nti ye nga yejjusa ekintu ekyo okutuukawo olw'ensonga nti actually teyeenenya nga ye ng'omuwala wabula anenya sitaani okuba nti ye yabimuteekako byonna. mwana muwala ono amanyiddwa ng'omukyala ayagala ennyo Katonda, ayagala nnyo okusaba era ye yeewuunya ekintu ekyamutuukako okukola olunaku era avuddeyo n'agamba nti sitaani ye yamukema, temumunenya, temwogerako bintu bingi, temwongera kumukomerera. sitaani ye yamukema era kola olunaku yatambula talina rosary kyova olaba sitaani yafuna wayingirira. kati omuwala ono yalabibwako mu kifo ekimu ekisanyukirwamu ng'alina omusajja alina ekirevu kingi kwegamba ng'ekigenda maaso awo ssanyu lyereere era waliwo abakwata ka vidiyo. amawulire amalala omusajja ono Chris Evans wetwogerera ali mu mukwano guli. tumanyi bulungi nti Chris Evans musajja atatera kutomera bakazi era Chris Evans alina ensonyi. yavaayo n'atugamba nti ye takwana musajja wa bigambo bitono. kakati Chris Evans yatugamba nti ye nga ye tamanyi ebintu byakukwana kulimbalimba abakazi bamwegambirako naye nga ku mulundi guno kirabika omukwano gwamuyitiriddeko n'alumba bulumbi era wetwogerera Chris Evans musanya eringi ali mu kunyumirwa ali mu mukwano guli ogw'ekimemete. Stay tuned.